Choba sebode manya baba tambula na fe kuchikumu satu akatonze satu radio fence so zimo zede megaton ge manya crew ya yingi doda wano ganja fadu wali musiramu solar flexible wali program jita weekend palapase each and every Saturday aziba saa mukaga paka saa munana tusiza kama ulega abasere buboka abastabo entertainment yona tujukwa tane tubanga maule tugakunganya tugaleta wonna woli tubanga tukwera dala chicho sanyo kubera nti au manya talisana kaimba kavude acidic vocals zali umune avapisa kaimba kamule kaita tobi ngamba bweka tionno katwisiza kudekika ziri mekawe zaketa kusawo mukaga dakika 10 fetuba tutuse ganje buzo ku bantu yes omulungi atugubirira ku 13 wakatonyeze 3 radio 4 ensunsuzi atukubuzaako mu ngeri y'enjawulo tuba tuze mu the weekend palapase okulika ntu breaking oba tutemate mawulire agetise week mu kisawo kya entertainment aliko bako botegeeza kuba eno nsulo ya kumanya bwe kijja mu kisawe kyebya masanyu kitegete yes solar kale buli mutya abatuwuliriza ku radio 4 103.3 amanya nze solar flexible mu mukaga tuberawo nnyo wano okwogera ku nsonga za entertainment of course ngazi bazatambudde bibeera bingi nnyo bibeerawo ku wiki namba katugatagata kale gwe yabiwuliddeko ng'oli busy nga tewabitegedde bulungi ke kaseero kalire ate tusesetule ensonga zino nga wo tugenda okuba nga tuzisengeka olunaku olwaleero paka ssaawa 8 ku nsonsozi banangi omukulu alaziwe omukulu aduse mu ggwanga abombi ogutali musango why wetegula aisewa ani amanyi ogenzo okulaba asose kutuuka video najita naka mulabira video eno mumanye nti nziruse mu ggwanga obaka obuyinawo obaka tujja kubuzanyira abantu mu maasawo tubuzanye buveewo abantu batunadda ku ekyo omukulu principal kati gundi agenda banja ani Kaweesa okubanja kutya anti abanja olukaga Kaweesa naye ensonga ze nafu nnyo koyinza otya okugaba olukaga nga tomanyi nagolwadde ne Kaweesa alina obuzibu Kaweesa nti yasooka n'awaayo simanyi 10 alimba bw'amala okuwayo 10 ne batakuwa aye noddamu nti n'owaayo alimba nawe oyo mufere naawe katembo oyo kyebula bamuwonize namugaga ensonga zino onaddamu zogera nga wozowooza kale kasoke tulaba omukulu nga nnyonnyola bambi asakatidde ekirevu omuntu ajja kugamba lwaki tumuzannya omukulu ali eno ewaffe gye yava tetuyinza kumulekerera. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda, and at the right time I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. awo ndowooza wetuli mukulu asuddewo struggle atwebaziza abamuwenjawu abamukuuma yebaziza balusamaguzi b'eggwanga abasirikale abamuwanga information nti leero bagenda kufata ekyo nno kigenda teeka abasirikale ku nninga ne waba tamenshonize mannya gaabwe ne waba takumenshonize abamu bamanya be badeployinga okumukuuma naye ndowooza kino kiri kuba security abamuwanga information jukira nti waliwo omukyala eyabadde yafulumiza oba koti bwati bamugobye gundi yabadde na intern by the way bagenda mukaliga naswansuka kwabadde kuswansuka bano waki tebamanya bintu nga bwe bitambula
nayendoza yakubye empapula nga olaba charge sheet like ngwe banako ati bamuvunana gino bagenda kumuvunana gino emisango ati ndoza ye nabikola ki nabiteekaawo kati omwana najja nakuba ekifaananyi nabifulumya yes kino ekyokufuluma eggwanga mwami Kyagulanyi omanyi tumwogera kutina moral authority ekumwogerako yava waffe akyali nayo kubanga ajja n'atuwamuko obuyimba mu mbeera yonna ganje kino ekyokufuluma okusinziira ku bigambo bye ye bye yeeyogeredde mu lulimi olunyanyimbe lutuyinza okugondeza mu bannayuganda abatuwuliriza agambye afulumye olw'ensonga eziri critical naye agambye nti agenda kudda sayo nakomawo ayongere struggle maaso kusinziira ku bigambo bye neyeebaza abamubeereddewo balutamaguzi b'ebiseera bino omanyi mwami Museveni bwe yali mu lutalo lw'ekinaana eriyo omwami gwe baayita lutamaguze waffe Nakasekeyo mu Luweero nali manyi no yazaalo just ono yagundira bugundize ku linnya lyo lukakkana ng'afunye obwemupi okitegedde yakozesa erinnya lino laavu neekawaawe Nakaseka omukwano ne gubuutikira abantu yeebaziza abaamuwenjawo omanyi kaffe naako katambula nnyo ku social media kitegeeza oli yakamuweesa mukwano kaali kanyirira neyebaza ababitongole talinga ono gwe tulya ku makubu batuguza ffe n'omutu anti kali kava ku muti naye baakamuwa buwi bakamuwa nga sala bawukambe nakiso ayinza okuba ngayo twalibeeranga mu kyalo ng'okuwonako kitibwo kitegeeza kuwakonanga ku kiti bawate bakakuwadde Uganda bizibu omuntu avayo n'agamba mwami Kyagulanyi yabba ffe n'ewange kisobokera ddala kati Kaweesi mu kuvaayo okwe kyogamba teri asobola okuvaayo n'agamba banaye ndi mu bitundu byeno nakifuma neffe ne gwe mwalaba Kyagulanyi ng'alya yesolosa okitegedde bulungi so yebaziza ab'ebitongole ebikuuma ddembe jjukira nti babadde basuula ebiggwa mu kkubo naye bo babadde bagamba tebamunonga nga bagamba bali mu kikwekweto tokkoowenja okitegeera bulungi nnyo n'agamba nti waliwo abali mu security ababadde bamuwa information okweyongera naye wamwami Kyagulanyi abasirikale babaddeyo wangamba walyanga emiwogo ndowooza bagiridde gyaweddemu mu nnimiro mbwayina muwogawafe bwe twagendanga emagere eyo nga mwami Kyagulanyi ekyakola wekawanda onakulya myezi 6 obeera n'omuwogo nga gulinga mutwe gwange ewa Kyagulanyi kacaayi kabangayo n'akawogo bakasaliramu katungulu n'abateerawo ate gi naye olaba kino Bobi Wine kyakoze kifu it's a long move by the way mu byobufuzi kuba kati wanalinga kye mu luzungu bakiyita batya okugenda mu exile kati agenze mu exile anti kati ndowooza ye kati according to him kimukolera obadde omwagala mukomera nga beesije nedda mu byobufuzi political like omuntu nga ali kusalya Bobi Wine wogenda mu exile amaddago gaba mazibu atasobola kukomawo kati and n'oba okomyewo emyaka emeka wajja kubaawo kuba kati okumanya tunayogera ku kugenda ganja lindako yafulumya atya anti nange kyembuuza ekitegeeza bano be yeebazizza baamuyambye kitegeeza enfuluma gye yafulumiddemu era asobola okukozesa muvi yemu okulu anti kati yeewaddeyo olwo kati oba weewaddeyo bino bagambye abasirikale abanyamba bagambye gavumenti yonsiru egenda bakwata anti abamu ate nze kyendaba nti mwami Museveni bwe yali kusinziira ku bigambo bye yagamba naye yalina abasecurity abaamuyambanga nemwe kati kambabulire Bobi Wine kyakoze nze sikiwagira kubanga ekisooka asuddewo struggle anti kati ye kyeyasooka ekyokubiri ababaka abalese mu mbeera nzibu ne Bobi Wine tagambye nti agenze mu ekizayi agambye afulumye kukola mirimu gya tasobola kukomawo nga bulijjo ganja tubeere basajja tasobola kati kankugambe ganja yawonye buwonye munnabyabufuzi nga olaba Bobi Wine ku ssali aliko wookera ku makya n'ofuluma eggwanga that is automatic oba abantu obatadde ekisooka ganja n'okudda wano olina okuweerako ebibuuzo wafuluma otya kasooka empisewo kino yasooka kutwala ani baana naddakaani mukazi yani kati ye agenze n'embwa zaagenda kati olwedde afulumye ayagala kiwano kitegeeza struggle agisuddewo bannayuganda nabagamba wuliriza wabagamba otya nabagamba ne bagamba nti bino ebintu bya struggle tebiriyo kati agibaleseemu ffenna weetuli mu Uganda tasobola kukomawo saagala statement z'omukulu ffe tutandike zitaputa bulala twazitapuse bw'aba ng'agambye nti afulumye takatono omanya abaganda bagamba Beki yavumye kasuku n'amugamba oli musajja mukulu olya ku mumwa vidiyo ginaawo
oteeka mu kasuku Chosen Becky nenga bonna Munnamawulire yandiriddewo. bino byonna video eno teyagijja yabijjukira bye bakola mu video alina yamugamba siina we nali nkulabye era toddangamu okummanyira teekayo tugende yoyo yoyo okusuwinga bambi kituufu enaku zino abantu bakambwe kigende Maria okirabye mutyaba You've seen it. You've seen it. You've seen it. You've seen it. You're old enough oli musajja mukulu okubeera ng'omwakoolya ebyo ebigambo byonna Chosen Becky abigamba kuwazabanga kambuzenga atategeera babadde bagenze kolaki badde bagenze bunnakuba bulango tontunuzaamu kamera kati kamera like babadde bagenze kuba nga ye agenze okuba kalango tebamutunuzaamu kamera no ono yabadde akola bibye nono ng'akola byonna babadde bagenze Kasuku n'agamba Mutyaba Professor omulabye Professor adde kusimu ng'anyiga kakati ono yabadde ali eri nga ye abadduse era omulaba gundi mwali yabadde adduka kakati ono n'alengera nga batunuza mu Professor camera bamukwata mumuteeka mu content n'amugamba temukigeza njaba suwinga kati kambuuze business yandi bakubira akalango si ya kamera babadde bakwata si content nga wa mu kamera kati ate wakiti bagala batunza mu kamera nga tebaze kola ebintu by'omu kamera kwata bibyo nawe nkwate kati bano abakazi balina obuzibu bumunti amalo gabajjudde amalo gabajjudde okitegeera olwokuba mbu yeekwese mbu tetwagala tumanye ti ali lubuto lwa Sekajja kati fe bitukwatire kuwubu era nalabye Kasuku yagize bwati n'amugira bwati nti ali sawa yonna abunduka naye ate kirina obuzibu ekyo omukyala yeetaaga privacy kirina obuzibu butya nti abasajja internet abantu Sekajja tebamusiima yabagalira internet kubonna Sekajja yalina kusiimibwani Sekajja ati yajjanga kibwatukira mwalimu mwagala jatya twagala afuna omusajja ng'alinga dictator Amin mwenga baani fengaba inlaw online inlaw omufumbani abulimu tumufuga katokibaje ennaku zino internet contributinga 90% ku bufumbo kati olaba sula oluvannyuma ne bugwa era wabugwa nga tuselebrate sula olaba akamanyiro kabana Uganda kasusi gwe wali ofuna mukazi wa mulaga kani asena gwe namulaga kati lwaki ono muteekako embeera ani yakusiimira ati ye kati waki we yamulaga yamutwanjulira nagamba omwogerengako buli woyagala omuntu ene kasajja mu public domain abakususse mu myaganya jenga nkola emikolo gyange nengitimba ku TikTok oba ku social media platforms zange mba mmenye musango ekintu kyonna kijja ku social media kiri kitwaliramu abantu bangi kati Sekajja amulabanga owa Chosen Becky yekka naye wansi yonna kyekyovoola olwalewo wakola bizinesi ey'obugaali nga bakirayant tebajja tumunenya tumugati awo wateeka wabi nnyo olaba gundi Kasuku kye yakoze Kasuku yalaze nti ali diplomat era ebintu abimanya amanyi obitambula amanya amateeka Chosen Becky yagambidde nti nsobola okusuwinga namugamba kale nga akimanyi akitegeera naleeta obuzibu okimanyi Chosen Becky yabadde asobola okusuwinga Kasuku mu article ki omuntu wakwata ekifaananyi anaweya oba musango oyagala kitwala oyagala kuba nsuula enkesi bantuuseeko obulabe nti nze wano ku kyennalabye Chosen Becky yayolesezaamu obusungu bwabadde bungi busungu n'amalo kyabadde alina okukola kyabadde kimu embeera yonna Kasuku wadde yamwogerako Kasuku yavayo n'amwogerako nga ye awandowooza ku biro byonna ebyaliwo Chosen Becky okudda mu kamera neyeekola obusolosolo n'akwata abaana n'abakola atya bwe beenuuna emimwa mugundi embeera eno yandigikozeemu ki luyimba nga bakamiri bwe bakolanga ate kuyimba yaggwayo dde already ali ku lutambi luli ku end point Kasha ina music oyo omwana yadda mu bufumbo omusajja gwe yafuna tetwamusiima omusajja wakulabirira alinga kyana kito yenna ali awo bulimu professor naye yalesezaamu obunafu munafu kati omukazi yagenze kola business omukazi akuyombera atya yandimiridde nga musajja n'agamba Kasuku oba n'amwoca zino kezo zinamwoca n'amusuula eri bebasajja bebawasa ate Kasuku kati akubika Chosen Becky olese teeke y'amateeka tonkwata nja kusuwinga ate onaakuba amateeka gakwate olabye professor kye yabaddeko
Professor abadali awo alinga chindazi atula butunuzi bisale bisinga alolinga bulolinzi maso bisale bisinga tamayina kiddako omusajja olina okukozesa nnyo omutosinga omubiri kati professor kye yakoze just chosen Becky kye yakoze nti yayitiriddemu ko yani mugambe tonkwata kamera sobola okusuwinga kamera ya slides bwe yamukote musajja wange bamuzoominga n'omuzoominga bwaddayo yatulaze lubuto yabagambe temukwata sekajja ya white tewamwetegereza nze namulabidde walala so Becky yabebalamye ng'obudde Becky nawana atwebala matalina kyatugamba takyalina kiddako ganja embeera eyo yonna gye walabye Chosen Becky bukyovu okuyombesa kuku yandikoze iki kyeyandikoze ekigambo kyeyasoose okwogera kyeyafulumiza initially kyeyabadde akomako kati bino byebyalaze in fact nti waliwo n'ekiruyi yayongerezaako oli musajja mukulu ku myaka gy'oliko okyalya ku kimwa okitegeera bulungi nnyo then kati awo yasaze boundaries Kasuku bw'aba yakwogerako ebintu ne bitatambula bulungi okitegeera kuggwe ku sayidi yo mu kaseera ako oba koma ku kino senga bino tetubyogera nako okitegeera bulungi nnyo ne kakati embeera kasita yayongeddemu kiri automatically ne Kasuku aba inofuna abadda ku sayidi ye Chosen yagwa kasha ina music oyo omwana yali akubanga nga bano banisenure bano ayimba Chosen Becky lero okitegeera we tunatuka ku bonna tebayimba bintu bingi ebimumenya talina music omusajja wakulabira bulabiza ali awo alinga abaana bano betaga special attention nezo ky'omusajja sikinako buzibu tulabye abantu bangi n'abasajja omaye ota protectinga kintu kyo kati senga wabadde ggwe nze senga nabadde nze kyobola abantu awulabira position y'omusajja n'omukazi toyinza nakuleka omukazi musawo eyo senga nabadde nze omukazi tayogera nina muzali kubanga walubuto anatira okuzaala nabadde nokogera nga sekajja atawasibwa nengamba sebo mwami sekajja yete yayagadde teekawo keyo kati awo kirega nti bamuwasa sekajja nedda ogutali musango omusajja yenna kasobola tolina authority and audacity to command wali tewabaddewo byakukomandinga komandi ejja etya sula komandi ejja nga nze sekajja nkugambye Becky tokikola ekyo n'asigala ng'akikola n'ekino ekintu kyazze sekajja bamukwase ku kamera Becky n'alaba nga si kirungi oba oli awo nga n'abantu bano abamukwata abayinako ekiruyi n'areactinga mangu obusungu abuyina kati sekajja naye ate abakubyenyigamu ate yandirabise